Wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo. Asobola otuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza. Olwaleero nina bazadde b'omugenzi Nyanja Alvin eyali omuyizi ku MUBS eyafa ng'afiira ewa girlfriend we kati kumpi emyezi 6 egiyise. Tugenda kusooka tutegeere emboozi eno. Oluvannyuma tutegere n'okwemulugunya kw'abazadde b'omwana. Omwana gwe njogerako Nyanja Alvin kye kino ekifaananyi ky'olaba ye yali omuyizi ku MUBS n'afiira embuya mu luumu ya girlfriend gwe yali agenze okulabako naye kaakati tebinaba kutegeerekeka bulungi. So wakyaliwo okwemulugunya kungi nnyo. Emboozi eno abazadde b'ennyina maama wa Nyanja Alvin ne taata bagenda gitunyumiza. Ngenda kusooka ewa maama ababuuzeeko oluvannyuma ngende ewa taata tutandike okwogera ebigambo. Nnyabo tukwaniriza nkusaba obuuze ku bantu. Mbalamusizza mwenna abatulaba. Erinnya eryange nze Kisembo Margaret, maama wa Nyanja Alvin omugenzi kati. Toyanza taata nkusaba obuuze ku bantu. Abatulaba mwenna amanya erinnya Waswa Peter Mayanja nga yenze taata wa Nyanja Alvin eyafiira embuya eyali asoma Nakawa ku MUBS. Yali mu mwaka gwa kumeka Nyanja? Nyanja yali mu mwaka gwe ogwokubiri. Ng'akola course ki? Yali akola BBA. Yali akola. So ndowooza nsooke wani nsooke wa taata? Soka wa maama. Asooke wa maama. Maama saba otunyumize ku mboozi eno. Ekisooka etandika etya? Kuba twagirabako mu mawulire wadde ondaga wano New Vision naye era nga New Vision erina empandiika gye yawandiikamu ate wano mu kunnyonnyola kamera etabadde mu bufunze etafuna story entuufu. Yo New Vision yawandiika story eno yagiwandiika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa July gwa 7 olunaku lwali Lwakutaano omwaka 2025 ng'egamba MUBS student dies after girlfriend is visit. Maama agenda sooka tunyumize ekisooka kyali kitya atabitegeerako n'abitegeera olwaleero ensonga eno nga bwe yali njagala otuviire ku kinyusi kyennyini. Kaakati nze engeri gye nategeeramu amawulire g'okufa kwa Alvin byali bwe biti. Olunaku lwali lwa Mande. Nali mulwadde ngendako mu ddwaliro naye nali nina okukomawo ewaka nga nina okusangawo Alvin kubanga namulekawo. Yali waka lwa nsonga nti nali mulwadde ng'era alinawo n'emirimu gye yali alina okukola. Mba nvuddeyo mu ddwaliro nga mukulu wa Alvin nga nkubira omuwala bamuyita Jackie muwala waffe nga ngamba maama Alvin waali ewakaawo nga mugamba taliiwo naye yayogera mu ttooni ng'eri waggulu ng'alabika ng'ali ewantu ewaleekaana era ne kindeetera okukwatibwako ne ngamba kankubira Alvin mubuuze ye Alvin aliwa kuba ne bwe nali ntuuse ewaka nasooka ne mbuuza maid bamuyita Dorini ne mugamba Alvin waali ewaka nangamba Alvin yagenze taliiwo. Kaakati era maid y'omu nangamba nti yankubiddeko ne ku ssimu ku ssaawa 10 nangamba adireyinze gyali naye maama mugambe nti navuddewo ssaawa 7. Kaakati nga nkubiraani Alvin bwe nkuba ku ssimu ya Alvin ku budde obwo nga Alvin si ye yakwata essimu. Omuwala yakwata essimu nga mpulira ali mu kkaaba bwe saasooka kumanya muwala ki. Wayitawo busekendizi butono omulenzi n'akwata essimu
omulenzi oyo nga ye Julius Sali. Nangamba mama, nangamba mukadde, yali ampita mukadde, tukyalina kye tumaliriza, lindako tugenda kukubira. Essimu n'agijjako. Ne nkuba n'ogwokubiri. Bwe nakuba omulundi ogwokubiri ne mugamba gwe, essimu ate ng'evuddeko, mpulira abakaaba, kiki? Alvin abadde ki? Mumbuulire ki ekigenda mu maaso? Essimu agijjako, njikuba ogwokusatu. Bwe njikuba ogwokusatu, nga mubuuza naye kiki? Lwaki temumbuulira? Mukadde, tugenda kubuulira. Ogwokubiri, ogwokusatu nga ngamba, mukadde, Alvin afudde. Ne mubuuza afudde ki? Nangamba, mbadde ndi eri gyensula, Alvin mbadde ndi eri gyensula, Eunice nankubira essimu ye muwala girlfriend wa Alvin. Nangamba, leeta emmotoka tuteekemu Alvin tumutwale mu ddwaliro. Alvin afudde. Ne mpulira nga bintabudde, ne mpulira obunyenyenkule mu matu, ne mpulira nga omubiri gunnuma, ne nfuna ekidumusi nga mpulira njagala nagenda mu toilet ku budde obwo, ne mpulira nga essimu oba nagikasukawa, ne neetala mu lujja, ne ngendako emmanju, ne neetala mu lujja, nga njiwa olutiko, ebyenda bijugumira biti, ne ngamba bannange, kiki kino? Munnange mba nkyali awo, essimu gye nali ngisudde nga ngenda okuwulira evuga. Essimu bwe ngikwata nga omuntu aneeyanjulira nga ngamba nze bampita Dokita Michael, erinnya eddala sikyalijjukira, nti nze nkolera ku St. Angeles Hospital Embuya. Nangamba, oyina omuntu ayinza okuvuga mangu n'akuleeta wano? Konze sirina, ndina mulwadde ndi waka. Ko ye nambuuza oliwa? Nali sinana kimalayo nga ngamba oliwa? Konze ndi mulwadde ndi waka. Nangamba, omwana wo bamuleese wano ku ddwaliro nga amaze okufa eddakiika 20 agayise. Mwandyagadde okola postmortem. Konze ne mugamba postmortem, of course tuyetaaga ogikola tutegeere kiki ekimusse. Kati ng'agamba, naye wano ku ddwaliro lyaffe tetukolerawo postmortem. Wandibadde mujjira ki? Mujja ne mumutwala wa Mulago gye bagikolera. Kati awo ne mugamba nti nno nsindiseeyo sister we bamuyita Namujuzi Jackie ali mu kujja. Nambuuza, oyo Jackie ye mukulu wa Alvin oba ye mutoowe? Konze ne mugamba ye mukulu we. She's 25 and above. Era bwe ntyo bwe namugamba. Kakati ne mugamba angambye atuuse Erugoga ali ku boda ajja. Kati bimala okuggwa nga mugamba ne taata w'abaana mukubidde. Olwo taata abaana nga mukubira nga mubulira biri sali byangambye. Nga naye amuwe endagiriro kubanga Jackie bwe nayogera naye namugamba temujjaawo Alvin kumutwala wantu wonna nga taata wo tannatuuka. Kati nga ambuuza nti agambye buli ludda wa taata wo mulagirire kubanga tamanyi na wa kugenda. Nga ngamba mugambe nti ewa kusatu Embuya kusatu. Ngera nono mukubira essimu taata w'abaana nga mubuulira ng'agendayo. Bwe baatuukayo era naye yalaba nti nno ki omwana yali yafudde dda, yatuukira mu ddwaliro, dokita yaliwo. N'amulaga omwana ng'ali eyo mu kasenge yeebase katanda bw'ati ng'alinga yeebase naye ng'amaaso gali half closed. Kati ng'amunnyonnyola era ebyo ebifudde ku ki? Ati ye byajja bitunyonnyola but bwe nga mama w'omwana wali obeera n'omwana before ng'embeera tezinnaba kutuukawo. Olina kyewalaba ekitali kya bulijjo mu mwana wo either mu conversation mu masimu entambula gyatambula kwa ngamba avaawo ku makya ate nga n'enkuba etonnya? Nze kye namanya era kye nali namanyako ku muwala oyo Eunice ng'ebyokufa kwa Alvin tebinnabaawo. Omuwala oyo yakubako essimu. Kyenvudde mbagamba nti essimu ya Alvin yali agirina, eya taata we n'eyange ng'agimanyi
n'ey'abasista ba Aluvini naye teyabasobola bakubira simu ate n'agikubira omulenzi batwale omulambo naye yali yakubirako dda essimu ku taata w'abaana ng'ayina embeera gye bayiseemu ne Aluvini owulira oyo omuwala Aluvini yannyumiza nti yakwatako akasonga ayagala mufumita nga bafunyeemu obutakkaanya bwabwe era bwali buva ku muvubuka mukwano gwa Aluvini gwe bayita Sali bakubira aleete emmotoka ate y'omu gwe bakubira aleete emmotoka kaakati oyo omuwala bwe yayagala okufumita Aluvini nga womanyi yali muwanvu ng'omusajja akasoya kabakira mu bbanga kati bw'akabakira mu bbanga omuwala n'akasika Aluvini ne kamusala mu kibatu kati tekyamumalira oyo omuwala kyenva ndowooza nti ali so violent yaluma Aluvini ku mukono kati bw'aluma Aluvini ku mukono era nga taata w'abaana ajja ye yandeetera essimu lwali lwa Sande tuli waka nangamba waliwo omuwala nkubidde essimu alina byaŋŋamba nze sibitegeera kwako wuuno yogera naye olunaku olwo lwe nasooka okwogera n'oyo omuwala nga ŋŋamba nti ye Eunice mami nze Eunice kiki Aluvini baali bafunye obutakkaanya ng'ate lunaku lwa kuwummula omuwala ayagala kgenda waabwe naye nga Aluvini tayagala muwala agende waabwe nga tebanagonjoola nsonga zaabwe kaakati Aluvini ye yali yabanjulirako ku muwala oyo yali yabagana nti girlfriend we nze Aluvini yali yamundagako girlfriend we yali yamundagako nti maama y'ono Eunice gw'owulira era nali simulaba nko ne mumanya omulundi ogwali ogwokubiri okumulaba omuwala oyo era nga biri ku mbeera ya Aluvini okubeera nga balina obutakkaanya ne Sali over the girl baali bonna baagala omuwala yes yali ayagala Eunice Sali yali ayagala Eunice girlfriend wa Aluvini kaakati omuwala oyo okumulaba omulundi ogwokubiri yajja wenkolera n'abaako byayogera n'aloopaloopa aloopa mutabani wange ne mugamba ku mulundi guli ne twasooka okuwulira ku nsonga yaabwe namugamba mbadde mmanyi mweta nakugamba nva ku mutabani wange nga ndaba omwana okusinziira bye yaŋŋamba omuwala ng'ali violent omuntu w'ogirayo akasooyagala okufumita munno era Aluvini namutuuza ne mubuuza byabadde bitya kiki kati munnange nga ngamba maama mwoyo omuwala temumumanyi nze amumanyi nangamba oyo omuwala alimba omuwala oyo yabadde ayagala kukola bwati nandaga neki n'ebiwundu yamusimba amannyo n'amuluma ne gayingira ne gasalira ne wano ne gasalira ne wano era Jackie yayina ekifaananyi kyaki Jackie muwala wange omukulu ayina mu ssimu ye ekifaananyi ky'oyo omuwala nga alumye Aluvini kubanga yakikwata yamukuba ekifaananyi ku mukono gwa Aluvini. Incident endala gye mmanyi ku muwala oyo yakuba muwala munne gwe yali ateebereza okuba nti ayagala Aluvini n'amugamba why don't you get your own man n'amubakuba n'atiiriika omusaayi n'amwasaayasa amatu kubanga yamusanga mostel by then Aluvini yali asoose kusula mostel bwe twabiwulira Aluvini twamugjayo muki mostel n'atandika okuviiranga ewaka in fact mu second year era Jackie yalaga Aluvini yalaga Jackie ebifaananyi oyo kubanga yakwata omusaayi we gwali gutonye omusaayi we gwali gutonye ng'akubye akawala kali ng'aba girls nga baganda ba Aluvini baatuula mu nsonga yaabwe ne basista baani ne Aluvini n'omuwala nga bali mu tawuni eyo ku dduuka omuwala n'asonga mu Aluvini n'amugamba Aluvini I'll kill you n'akyogera emirundi egi esatu
era obujulizi babulina. Kakati munnange ebyo bye ninganga bye nali manyiko ku muwala. Kyova olaba Sali. Kati Sali yali abadde ne Alvin ngabo mukwano banga ki? Banga ddene kubanga basoma bonna basoma bonna buddeses. Je bava okuyingira university. Era ne bagenda ku university. Era bonna ne bagenda ku university yemu. Kakati oyo omuwala era yali amaze nebbanga ne Alvin nga ba celebratingako anniversary ey'omwaka omulamba nga bali bonna ne bagenda ne bachakala ejjinja nga abavubuka b'obamanyi era mnakimanya. Kati mbambuuza Alvin byabadde bitya lwaki omuwala agamba wamugjeeko ebisumuluzo biki wa yali tayagala agende bambi ng'omuwala amwagala naye nga tamanyi olubereberye ti yasooka kumanya bya nsonga ya mukwano gwe ti ayina enkolagana naani n'omuwala. Kati kyava ngamba maama olowooza buli lwe tunaafunanga obutakkaanya tuyina okubayita twogere nammwe oyo omuwala alimba. Era nali nina wendi naye nga nyimiridde naye tuli mu tawuni nga njagala ambuulire essimu neevuga ng'eva wa maama wa Eunice. Maama wa Eunice era bwe baamala essimu Alvin n'aŋŋamba mbu abadde amugamba kirabika omulenzi yaloopa ewa maama w'omuwala n'amugamba oyo Eunice tujja kukola ki? Tujja kwogera naye tumumanyi tujja kwogera naye ajja kutereera. Badde nsaba osooka osimberwa kati awo ngende wa taata ekisooka yambuulire amawulire agafuna atya n'ekyali mu ddwaliro kuba ye yennyini yatuukayo akazindalo kaliwo taata. Neyanziza nze amawulire g'okufa kwa mutabani wange gansanga ku dduuka wenkolera. Nali awo nga notutandise okuntwala kuba sente kyamazima polo zaatubula natondera esaati egi twala ena. Ngenda okuwulira ng'essimu yange evuga neevuga ku ngeri gye nali nsumagidde ngikwata. Maama w'abaana nagenda okulaba nga maama w'abaana yali akubye nga ŋŋamba taata Arnold waliwo mutabani waffe omulala gwe bayita Arnold. Taata Arnold Alvin afudde. Nasooka nendowooza oba engeri gye mbadde neebase ndi mu kuloota nsooka nnyimira ate nentuula nga n'ekituufu ankubidde obwongo bwange ate ne buŋŋamba gendako mu seefu ngenda okusika seefu nga mulimu emitwalo egi ate n'adde nkimanyi nti yesaali gye twakatunda. Kyokka obudde amawulire we nagafunira ng'essaawa zigenda mu ssaawa 12 ez'olweggulo ngenda mu 12 nenyimirira nenfuluma nenyingira nga bwe ndowooza naye kituufu kuba bakubye. Neŋŋamba naye Alvin afudde ati nenedi nentambula nenyambuka eri waggulu kwa Lwa Paaka ate nenzikirira nenzirako eno ku Nabugabo wansi. Amaze okuŋŋamba nti gendayo okole ki olabe anambuulidde Alvin gyakoze ki gyafiiridde. Olwo obwongo bwange buŋŋamba naye ate Alvin twamulesse waka ate mbuya atuuseeyo atya. Neŋŋamba naye kale olwo nenfuluma neŋŋenda waggulu kwa Lwa Paaka gye gambye ate nensala nenzira ku Nabugabo ate olwo nnoonya kugenda mbuya gye bakoze ki gye bandagiridde. Nemmala nensalamu waliwo ekizimbe kya Lwa Paaka ate nenzirayo nenzira eri Kampala Road nendyoka amagezi gajja agakola ki agafuna boda entwale embuya. Naye ngenda ngukubako omutwe sibitegeera bye baŋŋamba bituufu jjukira nze embuya nali simanyiyo gye bandagiridde
bangamba oba ku 3 embuya ku 3 konze nja kutuuka boda boda ntwala embuya wa boda boda bwambuka okuntwala embuya naye yali tamanyiyo bulungi asooka ngamba weewano olwo eddwaliro balindagiridde ndibuuza tebalikola ki lino erya dokita yakubira maama esimu yes angambye weewali nvaako okutambula nga si weewo nenziramu nembuuza owa boda omulala nga nti eddwaliro liri eri mu maaso nenfuna owa boda omulala nentuuka mu ddwaliro mukama nanyamba tuuka mu ddwaliro ntuuka mu ddwaliro dokita alina akasenge kaawo banga dokita ali omwo ddwaliro natuukayo essaawa nga zigenda natera nakuwera nga zigenda mu emu ssaawa nga 12 n'eddakiika nga 45 bwezi obudde bwali buziba nyingira dokita waliwo awo muwala wange eyaggula oluggi Jackie agamba ono ye taata dokita mweyanjula muganze taata w'oyo omwana afudde bambi dokita nsaasira anyumiza nga bwe baleese omwana oyo agamba bagenza okuleeta omuntu oyo omwana oyo ng'amaze okufa wano baleeseewo omulambo ng'era wayiseeko eddakiika 2 ng'akoze eki ng'amaze okufa ngamba sooka nsirikamu awo mbirowooza mbigatta tebigatta namala ne mubuuza kati dokita kiki ekigenze mu maaso nti poliisi egenze ew'omutabani we yakoze eki waafiiridde konze kale katubakole ki katubalinde tusolaawo bwe tugakaaba bwe tugasangula bwe twebuuza ebibuuzo tetunamanya kiki ekimusse kakati buli wandi bwolaba naye kyekisa omwana kati landlady yaliwo wano baleese omufu omugenzi bangamba wuuyo wabadde aso mugenda mpola mpola mugamba yebaleko kale nze taata w'oyo omwana yafudde naye mbuulira bibadde bitya mukyala nga ntandikira emboozi nga bwe yabadde nga ngamba yabadde ali awo obudde bwakumakya nga Alvin woono azze omuvubuka bwe yazze ne bayingira akayumba kaabwe agenda okuwulira zaali ziwera ssaawa nga 6 nga waliyo bayomba waliyo oluyombo bayomba n'atakiwa nnyo ki budde ziba ziwera ssaawa yanga zaali ziwera kawungeezi bwe yakikozesa ziba ziwera ssaawa nga kale kaali kawungeezi agenda okuwulira nga bakola ki nga baseka basoose kuyomba agenda okuddamu okuwulira nga bakola ki nga baseka era nayo nakireka nga bwe kyali kati ate bwe bamala okuseka nga akaserikiro kabaawo awe buli omu kalowooza balayika bye babadde bayomba byakoze eki byawedde ziba zigenda ekawungeezi ng'obudde buwungedde buziba ssaawa 11 okusoba omuwala agenda okuwulira omuwala ng'akuba enduulu Alvin akoze eki afudde munyambe Alvin akoze eki afadde agenda okutuuka omuwala ng'akaaba agamba Alvin simanyi yetuze Alvin yetuze naye ye landlord agenda okujja yasanga omuwala aleze omulambo kunga wano wewufulumira ku luggi agutadde ku bisambi bw'ati
naye ayogera Alvin bwakoze eki bwe yeetuze. Kati Landlord naye akubaganya ebirowoozo n'agamba naye omuvubuka ono bw'aba yeetuze yeetugiddewo. Enju ya olanyumiza nze enju yange eri mu siiringi eri mu kinaabiro kuba yagamba nti omuvubuka yeetugidde mu kinaabiro naye waliyo siiringi. N'agamba naye owaayi mpazi yeetugidde ku bbalubu. Ekitasoboka. Kale ng'era ekitasoboka kuba naye kibyamusobera ng'alaba tekisoboka. Era n'agamba naye bannaaye tunyumye kuno nakuli omulenzi ne yeetuga gw'omuwala obugumu yabugjeewa obujjayo omulenzi eyeetuze n'atunaja n'amulerera mu mulyango wano mu ddiiro wano we bafulumira omulyango mu ddiiro. Kuba ye Landlord ogenda okutuuka ng'oli omuwala aleze omufu nga bwakaaba. Kati awo ne poliisi nayo neemala okunoonyereza eri gye yali egenze mu nju omuvubuka gye yafiira ennyumba y'omuwala abajja nga bagenda eri omulambo gye guli. Nange nali sinnagendayo, nange nga ngendayo ndaba omwana wange ali ku katanda yebasebwa ati maaso atunulako katono olubuto nga luguddemu bulungi nnyo. N'ebifaananyi weebiri kuba omuwala omuvubuka bw'amala okufa nga tannayita kuba nduulu yasooka musumululayo, amala omusumululayo gye yafiira amuleeta mu ddiiro amukuba ebifaananyi, akuba omulambo ebifaananyi abiweereza. Lwaki yakukuba nga gukyali wali oba ku ssuuka? Awo ebibuuzo ebyo byonna bye twebuuza. Lwaki teyamukubira waggulu? Era ne twebuuza oyo kyagamba nti omuvubuka wange yeetuga n'afuna amaanyi agasitula kuba omuvubuka yali musajja muwanvu ng'ate ayina n'ekifuba ng'era bw'omulaba. N'afuna amaanyi ago agasumulula omulambo ku gundi ku muguwa n'agusitula n'aguleeta mu ddiiro n'akwata ssimu ye n'akuba ebifaananyi n'abiweerezaawo wonna tannafuna magezi. Abiweereza ani? Yabiweerezaako sisita wa Alvin muwalawo Alice. Mbakubira kyokka Alvin wuno akoze eki? Mbakubira temukwata ssimu biki? Kati ebyo nabibuuza olwo netwewunya omuwala omugumu bw'atyo. Yaba mugumu kuba nze ndi musajja mukulu naye omulambo nenzija nenzigulawo nengusanga nsooka kutya era n'enduulu nyinza okukuba ey'amaanyi. Yamulaba nga yeetuga teyamugambako teyakola kiti yalwana naye yamuleka n'ateekayo obasuuka oba muguwa. Ekyo sikimanyi lwaki tekyaba bwe kiti. So mugenda eri mu kasenge ewali Alvin? Tugenda ewali Alvin ntunuulira omwana wange kubeera ekifaananyi bwe bakindaga nakigatta n'omwana nga bwe nalaba kale nga byonna byebo kuba yali mu katisaati olubuto oluguddemu yo amaaso ga era gali bwe gati kyeyakubanga tannakola kitannamutwala mu ddwaliro amaze okufa nga poliisi ejjawo omulambo teeka kabangali ng'ekwata omuwala ng'emuteeka naye kabangali buuza mulazeewa tugenze Jinja Road. Nange ntandise okukubira ku mikwano gyange tukusangewa tukole tutya nembagana nedda kati emujja eno mu ddwaliro kuba already omulambo bakoze eki bagututte naye tukwatagane tugende gye bakoze eki gye balaze ku Jinja Road police. Waliwo ne ssenga w'omwana naye yazze mikwano gyange tukwataganye twali bangi ne twetemamu ne tulaba ffenna tetugenda kuzinda Jinja Road ku poliisi. Abamu kati mukole ki mugende ewaka. Tugenda ku Jinja Road ku poliisi. Naye ku poliisi
abakakyala twasangawo abakyala n'abaami wano ku mmeeza etandikibwako ne tubeeyanjulira nti ffe twafiiriddwa omwana naye ekyamazima abantu abo tebaatufaako nnyo mwe mwaba omwana ono eyeetuze bali bamaze kola ripooti nga bategedde nti yeetuze saategeera mangu ago b'omuwala bwe yabagamba kuba abo be tusanze awo ku poliisi kale bwe bakyogera muzze kuwona omwana yeetuze wamubuzi ko nze taata w'omwana ono ye ssenga w'omwana tuba tuzze kumanya kiki ekigenze mu maaso kuba ffe batulese eri boogera ekyo nga buli omu anyiga ssimu twajjirwa essimu omuntu omugamba ekintu eky'ensonga eyali badde asooka kuwuliriza nti bambi abantu bano kyebafunye ekintu kikangabwa kyamaanyi anyiga ssimu mugende mujja kudda enkya omulambo bagututte mu mokyale Mulago tewali kirala mugende mujja kudda tubagambe mugende mujja kudda enkya tewali no kwabo kwalika ya visitinga crime scene kwabo abapoliisi abayogera ebyo abo tekwali so wayogerako ne ya visitinga crime scene nkujjira manyi nga tetunagenda kuba oyo yali waka poliisi k'Embuya eya visiting yes senga w'omwana akwata essimu amukubira ayagala okwogerako naye oyo naye teyamuwa matu teyamuwa budde yamugamba omulambo bagututte Mulago gundi eri ku poliisi ya Jinja Road namugamba kati mbadde njagala okwogerako naawe n'agisalako naddamu n'amukubira teyaddamu kukwata tumugamba tekireke kasa tutegedde omuntu waffe gyakola ki era bali be nasangawo bo tebaaliyo eri naye nga baali bamaze okukola ki okuleetawo omuwala ng'era bamutadde mu ki mukomera olwo gundi gye buli omu avaayo omusirikale ng'ayogera ono eyeetuze ono abadde asomera ku mubuzi eyeetuze tugamba naye bano ate banguyi nga bajanguyizza kati ku makya bwe bwakya nga tugenda e Mulago okumanya omwana waffe kyeyafudde ffenno nga tumanyi kuba nze kye nali mmanyi kuba nze ebintu ebimu sibimanyi nti bwe bakebera bakubuulirirawo nti kiri bwe kiti bwe kiti kumbe waliwo ebintu bye batakola ki bye batakubuulirirawo nga bisaana simanyi okutwala mu laabu baba bitugamba nange nabifunira eyo nali sitwalangayo muntu nga twatuuka e Mulago nga tweyanjula waliwo awo dokita nga tumweyanjulira nze taata w'omwana Nyanja Alvin poliisi gwe yaleese wano ne bagenda okukolako postmortem dokita oyo bambi yatubeerera mwangu ate yali mukulu kuba ye yali mukulu nga ate baliko wagwe ate waliwo n'abalala eyo tumunnyonnyola naye bagamba omwana oyo yakoze eki yeetuze nze munnyonnyola ne balala bwe bali naye muganda ne Jackie waali muwala wange yeetuze naye ate ffe ewaffe omuntu eyeetuze balina enziika gye bakola ki gye bamuziikamu kati bali twagala kumanya kuba naffe tetulina bukakafu omuwala yagamba nti omutabani waffe yakoze eki yeetuze tewali yalabyeko ye yekka yamanyi nti omuvubuka yakoze eki yeetuze tubali twagala batukoleko tulabe enziika gye tugenda okuziikamu ogundi n'aŋŋamba bagenda kukebera omwana naye tesiti ezimu tezigenda kukola ki kufulumirawo naye bw'abanga yeetuze obanga bamutuze ekyo mugenda kikola ki kuba kyekyo tekiriiko kwekweka tekiriiko kulinda nti oba
ekyo mugenda kuvaawo nga mukikoze eki. Naye biri ebirala oba bamuwadde butwa oba yanywedde butwa oba yabulire biragalalagala ekyo temugenda kisobola kikola ki mujja kiwaamu obudde kuba bwe tuzigira tuzitwala simanyi mulabe yewandeege ya simanyi ne babikola ki kale kitwalamu ebbanga konze kale kyensinga nange okwagala tuziise tutya omwana ono ng'amala tusindika eri tugenda eri gye bakolera ki gye basalira omochali naye waliyo dokita omulala dokita katumwanjulira fe banze taata w'omwana Nnyanja Aluvini poliisi omulambo gwe yakoze eki gwe yaleeze kirabika babateekako ndowooza ebipande naye ensonga naye nga nnyongera omunnyonnyola ng'era bwe nakoze eki twagala kumanya ekyasse omwana oyo kubanga batugamba nti omuvubuka oyo yakoze eki yeetuze twagala omukebere otubuulire kiki ekyamusse naye naŋŋamba ekintu kyekimu naŋŋamba ekyasse togenda kitegeera kati nti ate sigenda kitegeera naŋŋamba kuba tetumanyi naawe tomanyi nange simanyi kyakoze eki kyamusse naye kyogenda okutegeera mpozi kyogenda okutegeera ekyokwetuga kyoso ogenda kuva wano ng'okikoze eki okitegedde naye biri ebirala si byaffe tubiva gye tubitwala ate nabo ne bengera okukola ki okwekebejja bambi ng'atusomesa tubeerera mulungi wa kisa ng'atubuulira ng'atugenda kutandika okukebera omwana ng'agenda ng'abamukebera ng'amala bwe yajja balina bwe bawandiika bagudi kye bakebera ne bawandiika ajja n'egundi ye wano mu bulago tayinaako nti oba waliwo eyamukuttemu oba waliwo eyamutuze oba yeetuze ekyo tetunakola ki naye ekyo tekimala tugenda kwongera okunoonya era n'atugamba tugenda kumusala tukebere munda eri bwaba nga waliwo ekintu kyonna ekyamukuttemu oba bamukuttemu oba waliwo nga wano tetulabye kungulu munda tulina okukola ki okulaba naye katugamba weetuli kaddayo birwawo katubeerawo nga bamala era batuyitanga ttiimu bwe twaliyo tugenda ng'ajjayo egundi ng'atugamba kummwe taata w'omwana n'omuntu omulala mwerondemu mujje muyingire eno munda nze musajjawo mirambo ngitye ekyamazima waliwo omuwala wange Jackie ye ng'aganze ngenda kukola ki mukulu w'omugenzi aganze ngenda kgenda waliwo n'omwami omulala ng'agamba nange ngenda kuyingira nga bayingira bagendayo munda ng'omusawo abannyonnyola kye bakoze eki kye balabye ng'era yabalaga n'abagamba wano bwe tutalaba kati bwe tukebera wano agenda abasomesa oba yayagala tulekeko omwana amaze omusala amaze omubaaga nga balaba bye balaba nga bavaayo ne dokita avaayo nga tuyimirira awo ku gundi ng'atunnyonnyola ffenna agamba ku bye twakalaba omuvubuka teyeetuze ate teri yamutuze tayinaako kintu kyonna ekyamusibiddwamu mu bulago naye waliwo ketulabye ku kibumba waliwo akantu ketulabyeko ku kibumba okwo tugenda kwongera okukola ki okukola okunoonyereza kwonna okw'ebintu ebirala byonna naye kino ekyokwetuga oba okumutuga ekyo tekikola ki tekiriiko era nga batuwa akagundi waliwo ka lipooti ke basooka okufulumya nga naye sikeeke nkomeredde kuba baali bakyalina ebintu era balina okukola ki yes naye nga tujjayo mulambo gwaffe abafino
tubakubira abajja bajjayo mulambo bakuvuga fe nga nga tulina ate ogenda ku poliisi okukola statement nze genda ku poliisi tukawo ku poliisi nsangawo wa poliisi awo nze bya poliisi nabyo sibimanyi bulungi atudde wali tumweyanjulira nti nze taata wa Ruvini eyafudde tulina Simon wali omukwano wange Simon tulina essenga w'abaana oliragezeza essimu bwanyige essimu byali bitya bwanyige essimu bwe munnyonyola wa kati ono mukwano gwange kyava ngamba tetulina budde tuyambe otukoleko kuba tugenda ku nteekateeka z'okukola ki ez'okuziika nze muddamu mugamba nze nno mwesibimanyi mbadda mmanyi nti ali mu kukolera ku ssimu kumbe ye oba abikula biki ebiringa ebyo akola statement nga ngimaliriza nga nesenga w'abaana akola statement nze saasoma bulungi bye baayagala bye baawandiika bye nabagambanga nesenga w'abaana ye abaagikola ng'ate byabagamba si bye bakola ki si bye bawandiika era enkayana zaavaayo nga kuba yawandiikanga n'amubuuza ate byewaki byegamba si byokola ki si byowandiika olwo yali amukolako statement babiyuza n'obiyuza nagamba nze sigenda kujjako statement kati kankuwa omulala nga waliwawo omulala nga jangu okoleku ono gundi omuggyeko statement omulala ng'ajja ng'amuggyako statement nga bye yali amugamba ng'era abiwandiika nga bwe yali abikola ki abimugambye. Muli ku poliisi eya Jinja Road? Tuli ku poliisi eya Jinja Road. Nga tuvaayo nga tugenda kukola ku nteekateeka y'okuziika omwana. Olwo kuba omwana wange yafanga lumu July ogw'omusanvu ne tumuziika nga 3 ogw'omusanvu. Kati ndowooza awo embadde nkyala. Kati mu kuziika wano eno ono mwana muwala ye Eunice yali mukomera oba yasobola weyo okujja okuziika? Mu kuziika ffe twali tumanya ali mukomera naye essimu zino nze sibimanyi naye abaalaba baamulaba nga ali bweru kuba ku WhatsApp yaliko ali online baali baamaze omutta ng'apostinga n'okuposta kuba yasulayo busuzi ku makya n'akeera n'avaayo era okuziika teyaziika famire ye okuva lwe twafiirwa omwana waffe situfunangayo yadda mu famire yenna okuva ku taata okuba bonna gye bali baganda be gye bali omuwala mwali tetufunangayo yadde akuba essimu nti nga mwalaba okufiirwa omwana wammwe. Ono Sali ye wali ofunyeko obudde n'oyogerako naye personally nga kubanga yatwala emmotoka okunona omulambo gw'omwana ku muzigo ono gwe yali asula? Ebyo byonna bibuuzo era bye neebuuza kubanza okuŋŋamba ng'omuwala amanye essimu ya baganda b'omugenzi amanye essimu ya maama amanye essimu yange n'atabaako gwakubira n'akubira Sali ate tamukubira nti jangu tutwale omulwadde mu ddwaliro jangu tutwale omulambo mu ddwaliro. Kyobulaba ebibuuzo bingi era awo waliwo we nalowooleza oba baali baagala mmuteekamu bagende bamusuule ne wabaawo abalaba ngeri obudde gye bwali buzibye. Kuba tosobola kuŋŋamba ng'ekikanga bawe kityo kizze n'otasooka kukubira abazadde. Kale abazadde bakwerabidde. Essimu bwe yategedde nti abazadde bategedde kyali badde kigambibwa nti owaayi Alvin akoze eki afudde
naye kiki kye baali bagamba lindako tujja baali bamaliriza kiki kye baali bamaliriza Sali mu kumukubira yagamba mama lindako tukyalina bye tumaliriza. So mama wafunako obudde noyogerako ne Sali mukwano gw'omugenzi Alvin. Yes sir. Bwe mwayogera ki? Webale nnyo sir. Ku lunaku Alvin lwe bamuleeta ewaka nga tebannamujja mu ddwaliro for postmortem. Twali waka Sali najja mu Lumbe. Wano ewaka mu kibuga? Sali yajja mu Lumbe ewaka e Buddo. Bw'ajja mu Lumbe nga ngenda mu boys quarter. Nava mu main house ngenda mu boys quarter musisinkana gye yali atudde ne omubuuza namubuuza ebibuuzo bisatu kuba nali mmanyi nti mukwano gwe oba nti oba alina kye yali awuliddeko oba kiki oba alina amawulire gonna okufa kwa Alvin. Nasooka ne mubuuza nti wabadde wayogeddeko na Alvin oba n'omukubirako ku ssimu oba ne mubaako bye mwogera. Yanziramu n'aŋŋamba ye era biri mu ssimu yange eno. Konze essaawa zino sisobola kumanya biki bye mwayogedde biri mu ssimu naye can you paraphrase briefingiremu mu bintu bye summarizingiremu mu bintu bye mwayogera. Nanga twabadde awo ng'ali mu kuŋŋamba biki ebyomuwala naye mukadde ebyo byali bya last year. Ekibuuzo kyange ekyokubiri ne mubuuza lwaki Eunice yasoose kubira ggwe okugamba nti leeta emmotoka tuteekemu Alvin tumutwale mu ddwaliro ng'ate amaze okufa. Ko ye nanziramu n'aŋŋamba mbu kubanga ndi best friend we nze ndi best friend wa Alvin. Kati ekibuuzo ekyokusatu ne mugamba oli best friend we ng'ate wasobola okumuyita emabega n'okwana Eunice ng'ate okimanyi nti girlfriend wa Alvin. Teyanziramu n'enfuluma kubanga ekyo kye nayogera nali nkikonekitinga ku messages ezaali mu ssimu wakati wa Sali ne Alvin ekiro nga tannafa. It was the 31st of June. Kubanga ye yafa 1st July. Era emboozi eyo gye baaliko ye yakola ki ye yamusikiriza okugenda wa baffe tetwamanya nnyo tetwasooka kumanya nnyo bye baayogera. Twabitegeera luvannyuma. Kaakati amaze okuzuula amazima nti kituufu Sali ayagala Eunice. Mu conversation gye baayogera byalimu. Ng'era amugamba bro. Alvin yamuyitanga bro. Ng'amugamba bro. Kino na kino bro. Era ya communicatinga n'agamba kansuubire ayina we yamugambira mbu kansuubire togenda kumbuza bya kisiru. Ebyo bina bibuuzo oli omuwala. Ategeeza agamba Alvin ategeeza Eunice ebyo bina bibuuzo oli omuwala. Mbebye saagala mmanya bw'atyo bwe yayogera. Messages mweziri mu ssimu twazitereka. Byebyo bye nayogera ne Sali okuva olwo era nga ye yali mukwano gwa Alvin nfanfe kubanga ne mu first year baasulanga bonna mu hostelo bapangisanga eri mu akamwezi. Nenkola ki? Mwanange bwe namuziika yadde okunkubirako n'aŋŋamba nti mukadde oli otya osula otya n'ennaku yo. Tankubirangako ku ssimu kuva lwe twamala okuziika. Kwa okuziika yajja naye omuwala ye okuziika teyajja. Ne taata wa Sali naye yajja n'atukubagiza
kubanga emabegako taata wa Sali era yali ayina emikolo ewaka ewuwe nga mwannyina wa Sali bamwanjula era omwana n'atusaba bakwasaganye emikolo ne mukwano gwe era yayambala bulungi n'abeera ku mikolo n'amala n'akomawo nga mukwano gwe nnyo nfanfe. Nga family mwavisitingako ku crime scene after bino tubaddewo nemugaga tugende tulabe ku nnyumba eyo omwana gy'abadde asulamu tulabe eddala oba alina wasobola okusiba essuuka n'ebirala oba temugendangayo. Kyamazima engeri poliisi gye yali ekwasaganyiza ekintu ekyo tetwagendayo twalemanya nti poliisi ogwo omulimu yejja okukola ki kuba ffe ne bwe twaligenzeeyo ne tulaba era twali tetulina kyakikola ki kyakikolera. So poliisi tefulumyanga lipooti yonna yonna yafulumya etya ku kyaliwo oba bye yazuula ku nfa y'omwana poliisi mada weapon oba yagifuna oba poliisi kyeryanga kye yagamba poliisi egamba nti omuvubuka ate bwe byakyukamu omuwala oba yakyusa ebigambo mbu yettira ku mulyango ku mwango kweyetugira ye kati bwagamba yagamba kati okusinzira ku statement police mada weapon ebasuuka ye giyina awo setumanyi kati omwana yafa lumu July ne mumuziika nga 3 kati emyezi 6 neiwe mbalaba mawulire lwaki kati lwaki kati kakati omanye ebintu bino omwana waffe enfa gye yafaamu gye baali bamutaddeko wali tosobola kwanguwa kugamba nti gundi yakoze eki naye bwe tugenda tulaba okunoonyereza we kugenda kutuuka okwena emulago nga batugambye nti omuvubuka teyette oba tebaamutta era ne batugamba tulinde alipooti endala zifulume ate zigenda okufuluma nga ziraga nti omuvubuka yabulwa oxygen yafa kiziiro. Kati bwe tugatta ne tulaba piro wali ng'omuwala akuba omulambo ne tubala ekiziiro bwe kiva kuba yo piro weeri n'omuwala waali ebigere bye birabika bulungi ng'akuba omulambo ne piro eri wano ku bbali tulowooza oba ekiziiro kino kyava ku piro eyo. Lipooti y'emulago egamba nti omwana yafa kiziiro. Kati ffe bwe tugatta ekiziiro ne piro eno gye tulaba tulaba nga piro eno erabika ye yakola ki kuba omuwala tetuyinaako ye yekka yamanyi omuguwa teri muntu mulala amanyi muguwa gwagamba ono gwe yakozesa yagumanyi kuba abantu bonna agenda obayita ng'omulambo gwaguyina wano nga omuguwa teguliiwo buli kimu tekiriiwo n'alipooti eva emulaga eraga nti omuguwa tegwakozesebwa. Kyova olaba tubadde tuluddeyo okuvaayo okwogera ku nsonga nga zino nga tetugamba oba naye tukyalinda lipooti. So kati okwemulugunya kwammwe n'obutali bumativu bwammwe buliwa? Obutali bumativu yenkwata y'omusango yenkwatirwa yaagwo kuba ekyamazima emyezi 6 mingi n'ekirala omuntu ng'afudde fozi nga ebya poliisi byakyukamu edda oba poliisi nga ddala ekyali active omuntu bwe yafanga kyabanga kikangabwa kyamaanyi nga banza n'okukwata ekyalo ekiramba nga n'omulambo gwennyini poliisi erina okugujjawo. Weebale nnyo naye ekyo tekyakolebwa ate n'ono yennyini omwana waffe nga yamufiira mu ngalo bw'ati
n'abanga yasulayo yakeesezaayo bukeeseza ku makya n'ateebwa era n'essimu ze n'azitwala ne 48 hours tezaawera. Kitwewuunyisa omuntu afudde ataliiko nti enju yo mwosula mwafiiridde ne bamukwata leero enkya n'abanga ddala ali bweru nga temunnaziika ekintu ekyo kimanyi kyekitegeeza obulumi tuyina bw'amaanyi. Poliisi tutambudde nayo yatuyita era etambuza naye okutambuza bwabaawo abatuyambako naye nga yo poliisi wali Jinja Road yali tekoze kyeyina kukola teyakola kyeyalina kukola wa Jinja Road kuba ekintu kino kinene lwakuba omuntu bwe kiba tekikulidde tomanya bwe kiruma naye ate kituluma nnuma kuba nze nkugamba ebigambo bino nze nyina abalenzi babiri n'abawala bati ono yabadde omulenzi omukulu mu balenzi okufa mu nfa etategeerekeka okufa mu nfa kuba kale okufa bwe kuli kuba abantu bafa ne bw'oba olina akaana kamu kasobola okufa naye afudde atya ezikutte etya kuba abantu abeetoolebwako webali kuba tosobola kuŋŋamba nti omwana afudde omulenzi afudde gwe n'otasobola gwe n'osooka okkuba ebifaananyi tolina gwe waayise tonnakuba nduulu ofunye obudde obusumululayo omulenzi wali woogamba omuleese mu ddiiro oggyeeyo essimu okutta ebifaananyi ate awo wojjukirira okkubira abantu kale okubya abantu obwangu ono eyatwala omulambo mu ddwaliro nga yakozesa bungi nnyo jamu embuyanga mungi kuba abeera mu ttawuni jukira baali tebasoma nti oba yali mu hostel oba yaliwa baali mu holiday obwangu era asuubira okuba nti yalibadde mu ttawuni obwangu bwayanguwaawo kuvuga emmotoka ogende muteekemu omufu mumutwale mu ddwaliro ye omufu bwafa bamutwala mu ddwaliro oba poliisi yejja kati poliisi mu kuta omuwala ono ye wa nsonga kirwaki yate omuwala ono weebale nnyo poliisi mu kuta omuwala egamba mbu baali mu bibuuzo simanyi bibuuzo bye bakola ng'ate baakawummula kuba baali mulumbu ng'ate lwakatandika so poliisi egamba yate omuwala kubanga omuwala yali agenda kukola bibuuzo kyesimanyawo poliisi yali tegoberera nti abaana ba yunivasite baawummula n'ekirala kye nneemulugunya kale ab'amawulire amawulire alipoota eyo baagijjawa baagijjawa aba New Vision kuba tewaliiwo gwe baali babuuzizza tebaliiwo gwe baabuuza nti oba bigenda kola oba nabo tebabimanyawo simanyi kyokka tulina ebibuuzo bingi ne ansa tulina ntono so fakat poliisi etuuse einako weetuuse wetwogerera bino poliisi era neebaza poliisi abamu bakoze naye ate abamu tebakoze kye balina kukola kuba batambula naye akasoobo kakoze eki kasuse tusula tutunula omulenzi oyo yali mukulu omulenzi oyo yali ankolera atandise okunkolerako nze nakoma mu kyakubiri omulenzi nali mumuweeredde nze kyanzanza abaana abatono yali pulaani yange nze nagambye nyina taata wange nyina maama wange naye ansa tebagimpa lwaki tebampeerera bwe nali nkula nakola program nenga bwe ndikula ndizaala abaana nga batono nsobola obbalabirira okubaweerera kyempitamu nga saagala bakikole ki kati omuntu bw'atyo bwakuvaako ekyamazima kale ng'omusajja nguma
naye paragraph yino ne bwe mba nyina gyendi ngenda kuwulira nga ekyamazima amaziga gampitamu naye kyenkola ng'omuntu omugezi nzira ebbali si kyankalanya nensokanga kabamu awo simanyi kintu ekyo naye obulumi bw'amaanyi. Kakati New Vision mu kuwandika yagamba New Vision has since learned that birungi omwala ye birungi birungi has since been released Eunice birungi police bond reportedly to enable her sit for her ongoing examinations. So yobo yagamba mbuno yamuta kankivuunule poliisi egamba yamuta nti yamuta asobole okutuula ebibuuzo ebyali bigenda mu maaso ekiri ongoing naye ng'ekyamazima mu kiseera ekyo Alvin we yafiira tewaaliyo bibuuzo bikolebwa, abaana baali mu holiday era ne Alvin yali waka ng'abaana abalala. Twewuunya kubanga ne bannamawulire tetulina n'omu gwe twali tulabyeko nga tukontaktinga ku nsonga z'okufa kw'omwana waffe. Bye baawandiika baabijjawa ate bye baawandiika byali mwalimu ebyobulimba kubanga baagamba mbu omulenzi ng'omuwala ye yagenda okukyalira omulenzi naye ate ng'omulenzi yali abeera waka nga omulenzi yafa oluvannyuma lw'omuwala omukyalirako ng'omulenzi yafa oluvannyuma lw'omuwala omukyalira. Maama okwemulugunyako gwe era nawe kufanagana n'okwa taata oba olinayo okwemulugunya okulala? Okwemulugunya kwange tekwawukana nnyo na kwa taata naye olina kye wasoose okubuuza luli ti obutali bumativu bwaffe buli wano ku nsonga bbiri. Ekisooka ku ngeri emusango gye gukwatiddwamu, ekyokubiri ne ku ngeri omwana waffe gye yafaamu etuleetedde ebibuuzo bingi. Era ne neebuuza eyaleeta emmotoka okutwala omwana mu ddwaliro ye yali luddawa ku budde obwo nga yayanguwa? Talina bingi bye yali abannyonnyodde ebisinga kyembadde njagala okunnyonnyolako bw'obuuziza ekibuuzo nti wali ku crime scene twali tutuuseewo. Nze Kamakoogera situukangawo kubanga embeera gye nalimu mu biseera ebyo nga sisobola na kutambula. Nze ennyumba ebifaananyi IO yandagabirage mu fayiro nga waliwo eyo kalina gye baali basulako yali tennaggwa gye baayita apartment mu mawulire. Yali nyumba ng'abaana bano basula wa ku fulo ya kubiri. Landlady yali asula wabbali era ne batulaga ne arrows ku madaala ag'ebiti kubanga yali ekyazimbibwa buzimbibwa nti omuwala oyo Eunice birungi ka muntu yayambuka waggulu okugenda okusoma nga yetegekera ng'akola research. Bw'aba ali eyo mbu ne bamukubira essimu nti muganda waafunye accident, n'ajja n'ebitabo bye n'ayingira mu luumu Alvin mwe yali mbu kwe kusanga Alvin nga yeehangiize. That is a statement y'omuwala? Yes, statement y'omuwala gy'awa poliisi. Kati agamba leka Alvin mu nnyumba nga yeebase nga baaliko nsayirinze tebalina na buzibu kubanga ne statement ya landlady egamba nti bwe yajja baafunamu okuyomba. Mabega mu maaso kaawo during the day ne baseka nga tewali buzibu. Kati ate kijja kitya nti obudde gye bwawungeerera ng'omuwala ascreaming agamba munyambe Alvin afa. Kyakubiri omuwala ono yafuna buvumu ki? Nze ndowoozaamu oba ayina gwe yali yeekobaanye naye gwe eyamuyambako
olw'ensonga nti omuwala nze according to statement y'omuwala nga nagijja ku IO yagamba nti omuwala bwe yali mu nnyumba nga yeebase mbu Alvin n'akonkona budde bwakumakya bwe yawenjula eddirisa n'amulaba nga yeye n'amuggulira bwe yayingira mu nnyumba yamusaba essimu ya Alvin essimu ye ey'omuwala essimu y'omuwala nga Alvin yagisaba ani omuwala mpa ku ssimu yo bonna baali beemanya amasimu gaabwe ne password zaabwe ng'omuwala agimuwa kati bw'agimuwa Alvin bye yalaba mu ssimu communications ziri oluvannyuma ezaazuulibwa nti ne mu report ey'akafuluma mwebiri nga biraga relationship wakati wa Eunice. Intimate relationship wakati wa Eunice ne Sally bye byabaleetera okulwana naye ng'ate mu statement y'omuwala tagamba nti baalwana wabula agamba bwe yamukwata emikono bw'ati n'amunyigira ku kitanda kati ate olwavaawo mbw ate ye n'agenda wa mbu n'amusaba ekisonyiwo simanya n'agenda okukola research ate agenda okudda mbu ate mbono yeetuze kati landlord ye abagambako nti yalabako ku muwala oyo nga afuluma ennyumba mu budde obwo bwe baali kumu nnyumba ng'ayambuka waggulu oba ku balukoni gye yakolera research teyatugamba landlord ekyo takyogerako yagamba basooka kuyomba ne baseka n'akaaba nti gundi afudde kati okusinziira ku kifaananyi kye nalaba IO kye yandaga mu fayiro kubanga baagendayo ne bakuba ebifaananyi landlady asula wano Alvin omuwala yali yapangisa wano bwe wati kati amadaala agambuka waggulu gaali ludda lweri kirowoozebwa nti landlady teyalaba muwala ng'ayambuka waggulu olw'obudde tugenda kukoma wano ku nsonga eno olunaku olwaleero tujja kwongera ebigambo n'okulondoola ensonga zino katusabe abakwatibwako ku nsonga poliisi eri mu kunoonyereza ekole okunoonyereza ate ekole lipooti egiwe famire then n'omuwala ono ye Eunice era naye bwekiba nga kisaanidde nti yali mu lukwe ne poliisi ng'esaanidde emukwate ewe famire obwenkanya kubanga famire tena kyeyagala ky'amaanyi tewali ssente zisobola kuliyirira bulamu bwa muntu emyaka gye yali mu level gye yali atuusemu ey'okusoma nebyo bali bamusubiramu byali biyitirivu nnyo maama ogenda sibula abantu mu butikitiki ne tata sibula abantu tujja kuddamu twogere ebigambo nsookeddewo nga tusiibula njagala okwebaza abantu bonna be twatuukirira ne batuyambako nga tulaba omusango guno tegutambula. Kyakubiri nsaba obuyambi eyo yonna gye muli abatuwuliriza twagala bwenkanya tusaba mutuyambeko okufuna obwenkanya. Pulezidenti waffe Museveni tuyambe. Pulezidenti Museveni, omwami Balamu, tulabeke nti tufuna obwenkanya kubanga tukimanyi bulungi omwana waffe takyadda naye obwenkanya tusaba mugonjoole ensonga zino. Ab'obuyinza, abakulu b'abavubuka, baminisita, buli muntu yenna ali eyo bannange ng'alina obuyambi bw'asobola okutuwa okusinziira ku mboozi yaffe eno. Tusaba mutuyambe, mutudduukirire tusobole okufuna obwenkanya. Kyekyo kye mbasaba bakama bange. Tweyanza taata. Mpozi era nange ekyamazima abantu bonna tebasobola kubanga bakoze bubi. Mu poliisi omwo mulimu abakoze era ne bakola obulungi, naye ate mulimu abatakoze mulimu nga bwe balina okugukola. Era mbeebaza gwawulira nti omusango guno
wagumanyako n'obaako kyokola naye era mwongere amaanyi tufune obwenkanya kuba ekyamazima ye omwana waffe yafa emyaka 23 gye yali awezezza ekyamazima omuntu oyo abeera wa mugaso nnyo twali tumusuubiramu bingi twali tumusuubiramu kituufu ebintu bingi atakimanyi naye yamukuzaako n'atuuka awo amanya omuvubuka wano we yali atuuse kuba yali anaatera okumaliriza okusoma atandike akole kuba ffe amaanyi gagenze gatambula ate bw'olaba nga eyali kubeereddewo mu maaso awo ate ng'agenze mu ngeri etategeerekeka ekyamazima towulira kyekimu nange era sijja kwawukana nnyo n'omukyala ayina bw'asobola otuyamba atuyambe kuba ffe ekyamazima twagala bwenkanya twagala kumanya mwana oyo tweyanza nnyo tweyanzege wona obadde osinziira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera